So omulamuzi Lugadi Atooki afudde. Waliwo wa Air Force agudde mu kiyigo afudde. Kumenya amayumba nkumaze. Okay. Obudde buna mala. Kakati aba diaspora nomwe banna Uganda mwena bali mu diaspora ne abenkyukakyuka mwenna tukyalina omulimu munene nnyo mu nkyukakyuka gwe tulina okukola era tubeebaza kubanga mugukoze naye gubulamu olw'ensonga zino zengenda obbawa. 1 kiki ekiri ku Facebook internet yabadde ki munvire ku programu mwe basajja mu internet eyoke ulira omulimu gutweyongedde okuba omunene nnyo aba diaspora okusingako ogwo gwe tubadde tukola oba ku buvunaanyizibwa bwe tubadde tuyina. Bannaffe e Uganda revolution eno twagikutulamu emirundi ebiri, waliwo abeewaka balina bye bakola n'abeeno tulina bye tukola. Akaseera ak'akazigizigi katuuka ku mukulembeze waffe, abe Uganda bakola kyonna ekisoboka ne bamukuuma ne bamuprotectinga ne bamukweka ne bamuwa kye bamuwa ne bamuliisa ne bamunywesa ebbanga ne bamufulumya ne bamutuweereza. Kasi ne bagituweereza bulungi ne tugifuna. President ffe tumulina. Struggle ekyatambula mu diaspora n'ewaka. N'obulamu bwa president buli mu ngalo zaffe. Temukiyita kyakusaaga omulabe tatudde. Museveni yali mu woofiisi ya Obote. Amanyi buli kimu kye yakola. Bamanyi buli kimu kye baakola anda Nyerere okulaba nga batta Ssekabaka Muteesa mu diaspora. Bw'ogenda n'osoma akaseera ak'akazigizigi akaaliwo mu biseera bya Ssekabaka Muteesa 1966 okutuuka 1969 Amini alyoka awambe. Amini agenda okuwamba nga Ssekabaka yafa kubanga yafa mu 1969. Ebintu byonna ebyakolebwa Museveni abimanyi, yali muvubuka muto ng'ali mu ofiisi y'Obote era nga ye omutima agulina naye ng'ayagala yeekweke mu Obote. Obote ekino ekizibu nga Museveni yalengera nti tajja kusobola Buganda n'ayagala phase 1 asooke yeekweke mu Obote bw'ati. Bw'onoofuna abantu abakulu abaaliwo, Obote teyakerako ku makya n'ayagala okukuba olubiri. Era Obote yali tagenda kukuba lubiri era teyalukuba. Nabawako ku story eyo y'olubiri leka njibajjukize. Bino mbabulira first hand information kubanga gwe wembijja yali mu government ngali kumpi n'Obote. Wali we bali bakyali balamu tolowooza nti Museveni ye mulamu yekaaliwo. Museveni lwakasiisa agenda okusoma. Museveni ajja mu ofiisi, Nyerere amulikomendinga ajjaawo. Lwakasiisa amuyigiriza emirimu nga bwe gitambula. Museveni atuulawo. Lwakasiisa agenda. Museveni n'aba mukujjukujju eno neno kubanga yali abaddeko ne ba Nyerere. N'akola nnyo n'abeera nasooka n'abamugonvu ng'Abanyarwanda bwe bamanyi n'abamugonvu n'aweereza eno n'akola bw'ati mbungo Obote olumu abeera ku mmindi ye bw'ati nga gamwesibye n'agamba kino nkikole. Museveni n'amubuuza kiki ne boogeramu n'amugamba akati kola bw'oti ne bw'oti.
agenda okulaba nga kituufu nga bayiseewo. Olumu nga Museveni yeebuuza ku Nyerere n'amubuulira. Kati Museveni agera ng'ayingira nnyo mu mutima gw'Obote n'aguyingiramu n'abeera nga n'ebizibu bye biba bikutte obwongo mu by'obukulembeze abuulirako ku muvubuka ono. Kati n'amuwako ku gundi okutaggulula embeera. Bwe batuuka okulonda kabineti ng'eyo nga Museveni alingiza mu mpapula ezo kubanga Obote yali amusembezza. Nga Museveni ng'ayinza okutunda nti n'amanyayo gundi bamuwadde n'egundi bamuwadde. N'agenda n'amugamba ggwe ngenda kukugambira omukulu akuwa obwa minisita. Naye onooweereza bulungi. Tonswaza. Bw'obaako n'ekyotategedde ombuulira. Owulidde. Kati singa erinnya lyo lirisomwa nti bakuwadde obwa minisita, ani gw'osooka okusembeza mu mutima gwo? Nga yakikubuulira tokimanyi. Ab'amagye ng'atunula muziranka n'amugamba ggwe. Naye okola nnyo ngenda kugamba omukulu akwongeze. Kale nti njagala ove ku bwa Kano ogende ku bwa Brigadier. Omasi kyekyo kubanga oli mukozi. Museveni n'awamba amagye ne baminisita abali okumpi n'Obote. Era bakyogerako bwogezi ng'embeera awo nga Rangozi zigizaawo. Museveni n'agamba Obote genda okube Muteesa. Obote n'agamba nedda. Kijja kuba kinene. Museveni n'atambula n'agenda n'agamba abasirikale olw'okuba yali yabayingiza mu kagundi ke n'abagamba omunene abagambye mugende mukuba olubiri. Eyo ye first hand information lwakuba Obote taliiwo yali badde ajja n'abagamba nti nno kituufu. Miria Kalulu Obote wali mugende mubuuze Miria Kalulu Obote oba wali oba Akena yali muto. Naye ate kubanga abimanyi genda obuuze Akena. Era Obote bw'abiwula n'abuuza ate kiki? Ani yabagambye munkoze eki kino? Museveni n'amugamba kakkana. Museveni n'ajja n'alambula enkuba gye bakubyemu olubiri. N'amanya nti Muteesa adduse n'agambeeho kasita afulumye. Museveni yatandika programu y'okufuga Uganda ng'akyali mu gavumenti y'Obote n'akozesa gavumenti y'Obote. Ekisooka bamukyawe, ekyokubiri ayiseewo ebigundi ebibye nga ye tamanyiddwa. Ate amenye Buganda. Ekyo bw'oba oyagala bw'ononkwata obulungi nja kukuwa soosi otegeere ebisingako awo. Bw'onooba onsanze mu mudduzi zange, bw'onooba tonsanze mu mudduzi zange sigaba sooses. Now, diaspora, ffe tulina president. Security ye, welfare ye, struggle yaffe n'ebirala byonna. Ekisookera ddala tubadde mu diaspora nga tuli bambasada, tweyongera okubeera bambasada, buli omu wooli obeera ambasada. Struggle ekyatambula kubanga Uganda teri kazinga yokka. Newankubadde bagezaamu okukituyingizaamu, simanyi tuba tugitunze mu bazungu nedda, ne Museveni tabaddeewo nga tewali bazungu. Tewali aliwo nga tali ku bazungu. Eyali baddewo yali badde Amini, naye Amini era naye yali ayina ensi z'Abawarabu ze yeekutteko. Waliwo kye bayita bipolar, Poland bipolar. Bw'oba teweekutte eno weekwata eno. Bw'oba toli na bazungu olina okuba nga oli opposite y'abazungu. Naye kati Uganda already bagenda ogikolonizinga abazungu, bagenda ogikolonizinga ffe twaliwo. Ffe twagiwandiisa mu Commonwealth. Nedda Uganda ffe twagiwandiisa mu Commonwealth. Ffe tugiwandiisiza mu bitongole bena simanyi binnaamu. Nnaamu y'Abanyankole, y'Abateeso, y'Abaki, y'Abagwere. Nnaamu y'Abaki. Byonna byebyo.
Charters zonna ze basayininga zonna twazisayininga. Museveni wabasobola okwebeezawo yekka lwaki yasayininga charters ezo zonna ez'enjawulo. Lwaki ku budget tuba tugenda kwewola mu IMF. IMF ya gundi y'abatoolo oba yaba Senegal, Pan-Africanism. IMF yaba Senegal, yaba na Kenya, yaba Sudani, yaba ki. Mwe wamawulira fe ba ambassador ba Uganda oba ba gavumenti ya NUP eri mu buyinza. Gwe wenna wooli naddala abantu bano wamanga ng'oli mu USA, oli mu UK, oli mu Europe, yonna twaliza awamu oba USA awamu, kola bwoti. Making sure nti buli kiro owandiikirako ku senator wo oba MP wo. Abayina ba Congress muwandiikire ba Congress bamwe, muwandiikire ba senator bamwe. Abo beba MP abawansi n'abawaggulu. Muwandiikire ministries ez'enjawulo. Muwandiikire abanene bonna. President agenda okutuuka wali nga mmwe mwasooka omulimu ogusooka. Aleme kugendayo ng'ate atandikira ku zero. Teweebaka nga towandiiseeyo bbaluwa waakiri bbiri. Ku bintu ebiri e Uganda olwaleero tewakyali kugamba nti onoonyereza binoonyereze. Kati mwabali eyo ffe wano Museveni yali atandikiriza okujja mu diaspora bakadaama baasituka kye baakola Museveni wano mu Bawarabu. Anti kadaama omu ali mu nnyumba ng'ennyumba ya Prince adda ku King aliko. Namugamba oyo omusajja oyo mulaba atta Abayisiraamu e Uganda n'amugirayo olukalala lw'Abayisiraamu. Prince olukiraba bw'ati akubirawo King nti oyo musajja mugobe tomuwe yadde 10. Ffe wano mu diaspora twakikola. Eno yeeno eya Middle East. Saudi Arabia, Dubai, simanyi Qatar, simanyi watwabikola bakadaama bali mu biyumba wali ate Abawarabu balina olugambo omubulirako ekintu eki n'ayita banne bonna mu dakika 5 olwokange emmotoka ziyingirawo nti kugambye shagara ng'amugirayo olukalala lw'Abamasheke. Gundi yakuba Masasi Center mu 2012 kirya baabano Anas Kalisa bamuwabutwa baabano bagamba mama nyabo tufudde. Nga lukiiko lw'aba Prince lwe lutudde balangira be Saudi, balangira ba Qatar, balangira ba Dubai, balangira ba Oman. So USA, Europe, namwe mwenna bali mu nsi ennene abalina president waffe, president w'eggwanga Uganda. Bambi mwongeremu amaanyi. Era eyo point yetutwala mu kigambo kya Katonda. Njagala kusomesa ku oba Masa ne Meriba. Ulira. Nalabyeko simanyi oba enjiri yaffe yetannaba kunoga bulungi mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Nalabyeko recently nga bagamba mbu European Union oba Europe oba simanyi mbu n'abazungu bagamba it's too much. Traore owa Burkina Faso alisiza abantu akakanja mu myaka 3. Basito babeeko kibakola Traore aveeko. Traore ow'emyaka 3 apenetratinga atya okubanga bali yakitinga ku Traore owaffe owa 40 nga tebamwogerako. Ffe tutakoze kimala oba bali be bakolagana n'ono. Museveni atusinze public relations. Museveni atusinze okubunyisa enjiri mu buyungiro bw'obuyinza obw'ensi yonna. Ayina ba ambassador bameka mu Europe. Ffe tulina ba ambassador bameka kubanga buli ali eyo oli ambassador. Waki tukola appointment tusimbe line abantu 8 buli state tugenda wa MP nga mwekolamu omulimu bantu nga 55 buli avaayo alipotinga bya Uganda avaayo wa Uganda mwefulanga abatemanyi.
Uganda petition gyotwala ya Uganda Museveni ne mwepanga okuva ku Mando tuka ku Friday nga mwenna muli n'ensonga nga waliwo group egendayo neno group egenda president agenda okutuuka nga ye abenanya bubenanya ekyokubiri president ffe tumwina aba diaspora senga ekintu kyonna kimutuukako abeeka tunaabagamba tutya nti kyali kitya nti twakuuma bubi nti twalemererwa mwakirowoozezaako kasooka enveeyo eyo point ngenda giddako nga ndi mu kigambo kubanga ekyali nnene nnyo ngenda gitwala mu politics kale twebeereremu eyo eŋŋombo ne yagituleetera ye mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza nti agenda ogireeta mu ffe naye yali agimanyi mu mutima gwe nga mweri nti alina okwebeereramu era bangi bagamba nti buli asaba sabira nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omulala n'akugamba nti Kyagulanyi teyeetaaga kusabirwa kubanga ye yeebeereramu naye munnange ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka twetaaga omusabira kubanga abasajja bamaliridde bafungizza balumye n'ogwengulu nga baagala okumuggyawo balyoke bafune emirembe balyoke bafune obuweerero Kyagulanyi Robert Ssentamu ssaawa nali mu buwaŋŋanguse yadduka okutaasa obulamu ng'ate bw'alwanirira ne ku nsonga z'ebyobufuzi eziri ewaka okulaba nga bitereera bannayuganda bangi bali mu diaspora si lwakuba nti nno baagendayo lwa mirembe baagendayo lwa kutaasa bulamu kati ne Kyagulanyi y'omu abeegasseeko nti adduseeyo lwa kutaasa bulamu so tadduseeyo lwa masanyu na kunyumirwa bintu bya nsi eno kakati bagamba bano nti Kyagulanyi oyo mumulaba afuuse thireeti tulina okumuggyawo naye tumuggyeewo tutya kubanga tali waka si mwangu tolowooza nti amala gatuukikako nga bwe tulowooza naye bazzeeyo ku nkola enkadde omanyi bagamba nti ebyafaayo byeddiriŋŋana ng'abasirusiru abapya bakola ebyo abasirusiru abakadde bye baakola kati bazzeeyo ku mulembe gwa Muteesa bagamba nti Muteesa twamukola tutyo mumutta ng'ali mu ggwanga lya Bungereza Muteesa baamusindikira muntu kuva Uganda gwe baamusindikira yalaga nti waakulusegere nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era n'agenda nga yeefudde atutte ebirowoozo ebirungi ne yeefuula nti alina ensonga ez'amakulu z'ayagala okwogeramu n'omukulu omukulu yamwanguyira n'amutuukako kyatamanya nti ono yali amutwalidde kanyo kawulire lyekkubo lye limu lye bakutte nti Kyagulanyi alina abantu basobola okwesiga nga ba NUP nnyo naye nga tusobola okubakozesa ne bamutukolera ekintu bwe bakitukolera tuli beeteefuteefu bbawa buli kye bawulira kye beetaaga ng'abantu abanaaba batuukiriza missioni yaffe naye ffe ekyaffe twagala kwenywereza mu buyinza kati gwe ali mu diaspora buvunaanyizibwa bwe okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna era kya mugaso nnyo okubeera nga mwetegereza abantu naddala basuubira okuva e Uganda mu kaseera kano nga bazze nti baagala ku miitinga mukulu n'abali mu diaspora bennyini bangi basobola okukozesa era nabo tubateekeko amaaso amoogi kubanga pulezidenti ke kabiriiti kokka ke twasigaza nga bannayuganda